Waloka clip kola wakutiki. Ekale Devi ne basto twagaza achi ene kankale gwe kati naika toche wakazi mufuna abasani manembegana cyangwa space no kwene yegana roje sawa zino oyino bukakafu uzifoli okujja kanga omuyina mu kiwanga bwe bukakafu obuleke bwe mabeka uzifoli nguhu bukakafu bubo ngabwe janku bulenga oneva ne wakana osobola mwana omusilamu so mwe wakana nedda ata ina mwana wana omumali kati namwe wakanye dala. Anyways tugenda kondoza mu report masao tugenda mu kalebule social media trend nega tunagenda ko social media trend omayina ya mawulire eyo social media trend zari jali Kenzo jali tuinayo sekukulu nebya ifanagana ko ngene nesinde z'abayimbi naye tunagende wali z'abayimbi abo tunatuuka tolebula wali omvuka muita acidic mavoko acidic vocals. Omuvuko ya naye ayimba akaba. Olimba nawe takaba. Nemunye kintu ekyo. Ayimba kagundi. Kati bali omanyidde twalinangawo Simao. Wagitegeerako. Sting Men's Association. Ntwawo ne Sugar Mummies Association Uganda. Kati nawo Cry Men's Association Uganda. Ngani agikulira King Saha. Nawe King Lutalo naddako uliriza yali ejukulye yafa bali amita Mose Radio King Saha namudi uliriza King Saha nakola ki namudi Lutalo nagenda yokko nakola ki navayo uliriza kati yanga generation nejja nekola ki neyingira yajikulembera bamuyita ono we jinja kana akavuka ke jinja akali wakati kano ka Victor Rose kisegedde bunyo ne wajja the likes of unknown ne wajja yani Vairota Vairota ninaye mbozi ye Dubai ne wajja Liam Voice katizalese acidic vocals nawe acidic vocals yasokawo bacidic obabe kibi Africa kati yasokawo Vairota kati bana abayimbi bana abalala ne muvaamu oli najjayo omutwe ngagamba asinga banne Vairota bonna bekunganya bakuba kasaba bweyavaayo n'abagamba nti abasinga tekyabaleka kiki ekimu awo namugamba okekemanga nkoko edoboze kyali ekama nawo gaba obanga ali muki kati yali ya mu voice kubanga yalina ekizungu kye nakola ki naye sirikira ile kishigumeza atenge banga lyamaze mu industry kidden katwafunya acidic mavoko acidic mavoko ne yatabuse producer agambye kudde bwedde acidic mavoko katumbawe ate mbadde kyakunywa ntasa yagambye okuwa hit kyebero inofuna muliri ekisagaliko njoli naye yawadde ndowooza kane natuweiye nendako kituufu gundi ba naye mukulu Vairota yavaawo n'abayisaamu eggaali nti mwenna abayimbi amaloboozi bwegate mwenna abagata n'abateeka munawo tukyalina okukola ennyo wano we tuli nze siraba mbu nno banina wendi awanene nnyo nina kyenwala okukola kati olina osobola kudda mu ebyo kyakola kyakugenda maybe with the time tujja kirowoozaako nesipuli omu ayina eddembe tulina that freedom of speech osobolokera kumata nokugamba nze asinga wano mu nsi nze asinga okukwata buli kimu nze TV gyenkolako yesinga oli wa ddembe munnange kisegeera soka naye wa ddembe bate bwakiramu nga Vairota mamuwa ekitiibwa kyatera kimuwa kubeera muyimbi naye omanyi ekyo kitegeeza okubeerako n'oluyimba nga lutambudde omanyi ekyo kitegeeza okubeera n'oluyimba olwo so kati I respected the guy so okkiriza nti abasinga mwenna omuli gwe Unknown Victor Rose Liam Voice mwenna nawulira kyeŋŋambye obadde owulira bulungi nga nkugamba nekugamba mu nsi buli muntu waddembe okwogera kyayagala so kati waddembe sigambye nti buli muntu kyayogera mu nsi kibeera kituufu ennyimba zo zifunamu ssente sirabya mpalampala nga okitegeera nti mukama Katonda yabireeta era osobola okubeerawo nga teyakuwa mukisa gwa ssente nokikubanga nobeera nga wakabi nga toyina ne tukyakolera ddala right now we still investing in so we will harvest maybe kutegeera tuyiseemu fiiru ya hit omuyimbi wakola hit abeera atya just olina byowulira era nga gwe just ekyo kiri inevitable okitegeera tekyebeereka ekyokubeera nga olina akayimba akatambulire olina wotulange byaddala olina okuvimba naye kati bwoba omanyi nga olina kyoyagala automatically you have to cool down nobeera down to earth mwana Simani mnyivu Ranchonyo mange myange Yenkulabula Sanga muntu mbera nyamba kwe Tuyoke tenkane ya batulaba Doyo mwana wange mame kaba Nana nyambo chinkunira
ne wono duka siteraganya nananya teka ifanani cha birthday party omwana no muyimbira akayimba tukyo waliyo kayimba kakadde nga kamazalibwa ngenda kakuyimbira anti Paulo Kafera ina kayimba kayala bulandi nandi bako mwana wangu anti nze tata w'omwana kati nsindika Fumbo wongo omuntu ewa part bulandi mutukoze bubi Patrick Sebo tosoka na birthday neka tusoke kale mu social media trend so mvuko yokola bamwita Opa Fambo yalina munna mawulire gwe yali yefunza akolera mu industry yaganza bakabanne bale ako kabadde kabadi nawe wewe ka video kolabye wewe ko musajja gwe bakwatidde mugundi mu nyumba y'omusajja munne omukazi nga tebamulaba bamusanze munawo mu ddiiro omusajja ate teyagala kuswaza mukyala kana kabadi kendabye kabadde kakisirunyo kaliko ne behind the scene kaliko behind the scenes antu wadde wakwata behind the scenes awana wadde bakola akabadde na omwana nazita abavubuka muyimbe mukube endongo muve mu bintu soko yongeremu awe watu wenkwagala abavubuka bave mu bintu byebubadi bakube endongo Opa Fambo yimba kubanga Green Daddy yagezaako Green Daddy yayimba n'omuvuka gwe bayita Green Daddy kati balinga jjuwo nga walabanga zizza bafana ne yayaki moze kati ne badde bayagala okudda mu bigere byabali ne Green Daddy yene nga omanyi ne bayawukana ono yefunza munnamawulire akolera mu industrial area oshegedde kati nabo yamubuuka munayagala nnyo ebikazi biri bitekamu akasente n'akola ki n'adduka bwe yadduka omuvubuka ono ali takyalina ndongo n'asalawo akola akaki akabadi akaliko ne behind this ne script yabadde ebulamu si ati olala muntu ite obandikugyeko ttawulo wandibadde oli weereere muntu ite waliwo omusajja yankolera akabaddi babijje tokajjukira akasumbuusa Eddy Kenzo babijje omuziki tugulya kale nga tugenze mu maaso manyi nze ndikulebula okati oleta lwani Zawi ndeta lwa Zawi ne Zawi naye alina akabaddi ke yakoze nawe si kabadi just okukolamu just ka settings karisitowa mama nze bwengenda musettingiza nga nenzi kyusa kabaka abantu badde balowooza nti Zawi yadiriti nze ebifaananyi byani by'omwami we but remember Zawi embaga yaabwe gye baakola yali fully sponsored by Netflix no teyali sponsored yagigula anti yagula rights anti no yagisponsor nga nebawa ne ssente ezakola buli kimu Zawi yagamba the rights Zawi takulimba kati nza kugamba nze ndi muli mu kintu munda ontekedde bunyo kati Zawi alina okukola ebintu bigenda okuleetera gundi okuyimuka asobole okubanga sheekola ki etunda ontekedde bunyo era sheegenda kulaga muzimu ku episodes zebayita young famous and biki and rich African young rich famous so kati ebimu ku ebyo kukozinga buzz yadde alina okuteeka ebifaananyi bya Shakibu mu privacy woteke kintu mu private kitegeeza omuntu follower batasobola kukola kiraba nonta ati ng'okijja n'oteeka mu public buli omu nasobola kukola kati banna mwe ba social media ino mwavuddeyo ne mulasana nti Zawi wankubidde essimu ku makya ku ssaawa 12 nagenda mu pepa noŋŋamba munozi nga akankuleke kubanga nina okukunnyonnyola nkunnyola n'abafaani bafa kulakya kulaba so Zawi yaddikiza ebifaananyi byani bya Shakibu ogamba muntu ali wakati ogamba nti Zawi ne Shakibu bakyeyagala just Zawi ayina kyazimba era mu kirinde awo otegeddewo buli omulala akasente ko kafulumye era gavumenti ekakonfaminze aproducer mpe ekifaananyi ekyo abayimbi biliyoni 13 muzaagaza kitemukola era winners in the new 3.5 trillion budget ebagita supplementary okitegedde bagisaba busabi biliyoni 26 zigendagenda mu office of the president esaagala gyogerako yabakulu nnyo biliyoni 2.85 zigendagenda ku state house biliyoni 2.7 billion zigendagenda ku Lubowa hospital gimanye bagikolekerako nnyo ebisa bya covid then biliyoni 7 Kabalega airport egenda kwebaka eri mu byamafuta ekyo biliyoni 2 sokoleke bakwata batya nga the difference between the money that is going to be given to artists and student loan scheme is just a difference of 1 billion kisoboka nti ba artist bangi nnyo ate abavuuka banya bavudde mu kusomagenda nsonga ki ezibajje mu kusoma nanti wataliwo mirimu si kyekyo kyekyo kati kankubulire omuntu alina ekitabo tulina ne dakiika ayawukanamu ku muntu ataasoma
Omuntu atasoma option eyineji. Lwaki atasoma akulembera abantu? Kuyiriba. Lwaki atasoma akulembera abantu? Yasoma. Tewalaba wale biwandiiko bye. Kati nkubulya nze nna yasoma naye wali ku lubiri. Yagamba ne sinyafuta yagitula. Manya sinyafuta yagitula. Tinava mu P7 okujja mu okusoma second. Bamwita lwa mupiira. Katatuka mu sinyafu ino. Kwogera kwani kwanza ndogera kutibwa abula. Oh, yasoma. Ngoyogera kwani. Kwa kulembera abanne nga teyasoma. Oja kunkubye emigo nze ndi wakazugu. So, enchagenda kuletera budget. Ya sentence. Oh, linda happy birthday dear. Happy birthday dear. For Patrick, happy birthday to you. Happy birthday. Fatia. Happy birthday dear. Fatia ne musumba. Kube ngoma gwe nawe kuba Fatia ne musumba. Oyino okujayo. Bicho. Anti Yesu aleka wekyenda mu mwenda nanonye mwebuse kati musumba kyakola. Musumba bagamba namunso alya kuki so musumba agambye katuseketu wabako obutuufu musumba agambye dear Fatia. When I look in your eyes, all I see is the grasshoppers because you look so beautiful. And he feels like butterflies in the stomach because you look so beautiful, like the morning star. You shine so high, like mountain Nile. I will take you from Egypt to the promised land. Dear Fatiha, my heart beats so fast, as if Pharaoh has refused to eat. As is rocker. Omwana ayogera oluzungu. The stick on the water. Please, kano kekasinza okunkwata. Okay. Please strike into my heart and it will separate for you. Namugamba, be my promised land. I'll come as the way Moses led it. Israelites into Egypt yabatuusa. Joshua yabatuusa. But anyways, happy birthday dear Fatia. We love Fatiha. Fatia. Ekimu kubyenze Fatia manyi Fatia lujja. Fatia. Oyo namwandu pozi oli wabomba nakuleke Uganda babwachi. Nakyeyombekedde. Kale oyo nakyeyombekedde. So Fatia lujja okubye munno mukozi munno. Akolera wa? Akolera wano Saturday. Mu meeting asimulabamu. Toyagala. Yabomba. Aliedi. Anyways, thank you so much. Tukoze ne Devio nako lwalero. Tukoze ne Musumba Patrick. Saidi Zeri Musumba. Twalana. Then Martin yakoze ku kakala kanokola wakatunyirizo bulungi. Nkakufananye envirizo. Nga bulijjo yefe. Naye ni pretty. Ni mukazi mulungi. I like our team. It gives me peace by the way. I want to take this opportunity to thank my team je tukola nayo from Chiye, Mastu, Devi, come to Braipi, come to Patrick, come to Martin. That's MC. Those guys are really a supportive team. So tubeba wabaze mukama wako wa mulimu baja. Mukama yagumpa chagwa. Yagumpa. Bye bye.